nga Mwami Museveni akyalumiriza nti Nuupu eno yamukwata mu nsawo n'enyakula akalulu ke. I have now got all the evidence that in the last election, Nuupu cheated by 1 million votes. I have the facts. Nuupu can take me to court, and the same seven has falsely accused them. Embiro nga zakutte ne bw'olinda ggweenyaga. Museveni akugambye nti baamubba obululu obuwerako wano e Buganda. Baamukumpanya ab'opposition naddala ekibiina kya National Unity Platform. Naye teweerabira nti tewaliyo wa opposition asobola kwerangirira ku buwanguzi. Oba tewaliyo wa opposition asobola kweyongeza pasenti. Ebyo byonna bikolebwa kakiiko ka byakulonda. Naye ow'akakiiko k'ebyokulonda eyamukumpanya akalulu n'atuuka n'okufiirwa ebifo ebingi eby'abaminisita be yali akola nabo ng'era abamanyidde e Buganda abawangaalira abadde bakiikirira constituency za Buganda. Naye era munnange n'amwongeza contract ye yamukumpanya. N'amugamba nti abyo abakama munnange nkwongeza contract yo 2021 awedde kakati nkwongeza contract paka mwaka weguti. Tubuuza nti yali amwebaza mukumpanya, yali amwebaza mugobako basajja be, yali amwebaza mulabisa, yali amwebaza ki? Kubanga n'abaana abali mu kkomero olunaku olwaleero baafudde bargaining table abatandise okumwokya, omanyi bamwokya bulala, atandise obbateekamu obujogoli bwera unzike nga ye Godfather, kumbe eri abasibe ba National Unity Platform bamwokya. Naye abasibe abo ba bitundu by'e Buganda. Era nga ye ekibasibya ye Museveni asinga kutyawo mu Central Buganda. Kuba manyi weewali kyayagala oba waalina okusinziira n'okugenda ewalala mu regions endala okubbayo byayagala. Eyafuna obusungu okuteeka abaana mu kkomera emyaka gino gyonna, eyafuna obusungu otukyawa n'atuuka n'okugamba nti mmwe mulonda bubi, temulonda bantu benjagala. Teyafuna busungu kunyiigira w'akakiiko ka byakulonda. Lwaki wagattirako Kyagulanyi obululu bwe buti e Buganda okundabisa nti Abaganda bankyawa nnyo oba mbatulugunyizza nnyo? Lwaki onnemaza nnyo? Lwaki buli kifo wa National Unity Platform kye yeesimbawo yawangula? Sinsi bwa MP, sinsi bwa kansala, sinsi bwa Miruka, simanya kansala ku Gombolola Nenowa, ku Steholo Lukwago atalina maanyi. Naye era n'atamunyiigira. N'atakoma ku kyabutamunyiigira nti amubonereze kuba amaanyi yagalina. Agakwata ono kubanga azannyidde mu ssemateeka w'eggwanga. N'amwongeza bwongeza kisanja nti weebale. Then tubuuza, bwe tugamba nti tufugirwa bweru w'amateeka, tubeera bakyamu ki? Ng'alina okutulangirira omuwanguzi mu mateeka? Ate ye gwaga ndi alangirira mu mateeka ali mu kuloma nti naye wadde wannangirira mu mateeka naye wano wanziba naye wazza waaki? Then tuba tufugwa bantu kika ki? Era nkakasa otya nti b'ofiisa abali eyo ku ba DPC, ab'amagye, abaawa baafuna promotion lwa kugatta ku ggwanga, wabula si kutta bantu kuba kati gwe tulabye owa boonoonyi. Then nkakasa nti ranka y'omwana oyo obwa genero yali yakugatta ku ggwanga. Simanya Nixon agasirwe, simanya baani abo be mugenda mu waawazi Cepe muziba wadde lwakwongera ku ggwanga. Ng'eno gwe wawa Cepe omulangiridde nti naye wadde nkuwadde Cepe naye wanziba akalulu, kitegeeza ali disqualified n'okutuula awo. Awo wennoonya obukulembeze obw'obwenkanya, kati wewatabaawo w'obwenkanya tewayinza kumpa bukulembeze wa bwenkanya, mba nnina okukugoberawo. Then lwaki musajja mukulu oyo ye omulekawo omwebaza ki? Omusiima ki? Era bye nnina mu Uganda ba services providers nziremu babalirako kutandikira ku basawo n'abasomesa kubanga be balina osookerwako. Nziremu babalirako omusawo owa gavumenti ajja mbaage kweri oyo ali qualified okubaaga mukyala wange amusowolemu omwana, era bonna banaavaayo mu ssanya nga bakyali balamu abaaze ne gwe babaaze, abaagiddwa ne gwe babaazeemu.
bana asobola okuva nga bali safe. Kitongole kya gavumenti kikyengenda okuddamu okwesiga ba engineer, aba police, aba amagye, ba ministers, bengenda okuddamu okwesiga bonna abayitiddeeyo gwe boolonze. Ng'osobola n'okulonda gw'ovuddeyo n'olangira nti naye wadde gwali guto naye wanziba akalulu e Buganda. Osiriwaza ffe weesiriwaza. Omanye enjawulo ebaawo. Waliwo omwana eyo Butambala ewaffe ku Nkuzi gye nakulira. Bamitanga Kibirango. Kibirango yatuuka leeti ku ssomero naye nga yeetaddemu akakoola ka muwugula wano. Teweerabira bagambanga nti muwugula awugula musomesa n'alema kukuba. Bwe yamanya nti atuuse leeti yeeteekamu akakoola ka muwugula wano. Najja. Adamu n'akalaba namugamba eddagala lyo likoze genda otuule. N'aseka n'okuseka. Lyakola fayini. Naye golowooza yali asiriwaza musomesa oba yali yeesiriwaza. Naye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bino by'oyogera oli mu kusiriwaza ffe oba weesiriwaza? Obyogera otegeera bulungi ng'era n'abawabuzi bakuwabudde. Kisoboka okuba nga baba bakuwabudde kubanga mu abawuzi bo tulabamu bafuulu figure. Kisoboka okuba. Naye otegeera obuzito bwa statement gy'ofulumizza ku lw'eggwanga ne ku lw'entebe ku bantu abalengerere wala ku bantu abakoppere wala. Mu Uganda tulina fake, everything is fake. Bw'obanga alonda bizi fake atugambye yamuteeka mu buyinza oba mu ntebe eyo mwalina okulondera ebintu ebiri right, ebiri legit, ate naye ali fake. Then mbuuli ono gwe balonze ono ali fake gwalonze nti ye mutuufu. Era oli gwe bagambye nti ye mutuufu bwanannondera ebintu ebituufu eno mu service providing. Eno stage Museveni ogiziniddeko kaakati emyaka egiwera gisukka ne 50. Kubanga eno stage wagizinirako kuva mu bwetwaze ozze ozinira ku stage eyo. Leero newankubadde Mukama yakugonnomekako ekitone ky'okuzina. Naye ne ba Berofonte simanya Berofonte baafudde tebakyali basita. Tibirina okubaako ebituuka abantu ne babimanyiiza amatu oba ne babimanyiiza amaaso. Dancing moves zo abantu bazimanyiizizza kati amaaso. Ebyo jjano yogera nina pikipiki 2 nfuna omusaala gwa kakadde mukazi wange tasiba nviiri omwana wange azalira mu malwaliro ga government. That is rubbish. Abantu babiguddemu babitegedde. Nze nzijukira oyo omukulu mu 2 bwe yagamba nti alina pikipiki simanya 2 zimuleetera 3,300 buli lunaku. Abantu ne bakuba enduulu. Bannange ulira omusajja kale yakabwa emyaka kakati 15 kuba 86 paka 2020 omusajja yakafuna peki 2 naye laba obote akaseera katono ke yabeerako yaleka Uganda House twongere Museveni akalulu nabo n'abawuttaaliza eyo. Nange oyagala kumputtaaza engeri yemu gye wabawuttaaza. Nina peki 2 ne bakigula. Mukyala wange tasiba nviiri agumugwa omutwe bagusiba enviiri gosobola okugononera mwezi enviiri naawe oyina ensonga lwaki toguteekamu za nviiri. Ente etava mata bagiwa ebiwata. Kasita engoye zaazigula pali zayambalira ku nviiri ezo zoga zaatasala. Kakati azze na by'abanzi ba akalulu. Olaba asobola okutta omuntu n'agamba nti abali be batta abantu bange. Kati azze na byakalulu. Oba yalowooza ayinawo gw'akyasobola okuwuttaaza. Oba yakyalowooza waliwo akyasobola okuwuddiikaalira mu bibuuzo ebyefaanaanyiriza bityo. Kuba ndaba kakati ye ate ye yeewuttaaza ye yeefudde omuwuttaavu wadde ng'agezaako kuwuttaaza ffe. Ndaba ye yeefudde omuwuttaavu. Yanziba akalulu ate namwongera contract. Kati then tubuuza wali omwebaza ki? Era then lwaki Bobi Wine naye bw'agamba nti banziba akalulu era ye ogamba nti ate ye mukyamu oyo alimbira ddala. Era n'oyo yeekalakaasa nti ŋŋenda wa
ku electoral commission kubanja buwanguzi bwange era oyo bakumunuubula magulu ate nga gyendaga naawe inayo complain nti bakubaleka tugende tunoonyeyo obwenkanya ffenna twabbibwa oba gugendera awo olwokubanga odds zaddira mu mikono gyo gugendera awo twete firifiri okutta abaana b'abantu batadde mu makomera lwa muntu oyo ossa abaana b'abantu lwa muntu oyo kubanga omuntu oyo wamulonda nga alina kubeera leefali ne wakati mu kubeera leefali nze we bankubanga yaŋŋambanga nti wuttula eyo embwa essaawa eno gw'ogamba nti yakubba akalulu ate nga tulaba wamuwa contract ate nga tulaba bagamba nti nawe yababba akalulu bo bwe bajja okumulumba ku electoral commission obakwata obatwala mpanga nakati abamu bakyaliyo kwegamba olw'omwami ono ate gwe gwe wayongera contract kale ku lw'obulungi bw'eggwanga lwaki tetusooka ne tujjaawo kino ekibi kubanga ate gwe mulandira omunene okutudde eggwanga by the way ebyemuddaawo busimanyanga executive gwe mutyo omukulu ogufuga eggwanga simanya ne guddirirwa legislature simanya ne guddirira judiciary simanya ne guddirira bulabula nedda baba omuto omukulu mu nsi baguyita electoral commission kakati bw'eba nvundumbulira nafuna nti eggwanga eddamu ate nga ne muwenye yennyini ali mu kuŋŋamba nti fu n'eryamubba akalulu tuddayo ku kibuuzo kiri naye kankireke kankireke ekibuuzo ekyo kankireke nange ndi muntu bannaye kabaka bbi tekagumya mugongo